kigenda mu maaso. Ngenda kusookera ddala okutumyako bakadde bange omukyala Harriet Namatovu wamu n'omwami Ziwa Joseph abawangaalira wali Ekyasimbi wamu n'omwami Bwebale Joseph era naye awangaalira ku mutala Kyasimbi kosa n'omusomesa wange ow'Oluganda Senkima Franka. Kale kaakati Kyasimbi awaliwo ejjinja waggulu awo likyaliyo. Wali awe wajjinja. Mbadde mmanyi nti omanyi simanyiiyo. Nze mmanyiyo bulungi kabakuwagize wano. Bano bagambye nti mukwano HP kojja waffe omulungi tukwagaliza buwanguzi ffe abayizi aba St. Peregrine e Nakatoogo. Ono n'agamba nti mutabani wange nkwagaliza buwanguzi ye maama Namatovu Harriet ne taata Ziwa Joseph. Bano bagambye batya? Ono agambye yenna Kalema Viola head monitor to B ali mu campaign akwagaliza buwanguzi. Nawangi Caroline sanitary prefect to B akwagaliza buwanguzi ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu. Abayizi b'ekibiina ekyokusatu Bushra, Esther, Kose, Patricia, Tabitha ne Rubega bakwagaliza buwanguzi. Director of Studies oba muyite DOS owa St. Peregrine SS Nakatoogo Mukulu Kasule Patrick agambye nti tuli wamu naawe tukwagaliza buwanguzi n'aga nti abo mwattu obeesobolera n'ateekawo entambula eweredde ddala. Ono agambye nti Olivia Wasina yakutaano n'agamba nti Aloyizi tukwagaliza buwanguzi osobola ddeewo tomutya. Ono n'agamba nti abayizi ab'ekibiina ekyokutaano Olivia, Rita ne Viola bamusayi gwa Peregrine bakwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba ye Nandijja Fausita Mwannyoko agambye nti obasobola entambula agitaddemu. Ono n'agamba nti ye Kutula n'agambye yaani ono agambye ye Shakira bakwagaliza buwanguzi n'agamba nti ka transport akataddemu yeerekereza obuddeŋŋo. Ono n'agamba ye Regina Senior yakuna akwagaliza buwanguzi. Ono agambye yaani tekuli mannya naye agambye nti bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye ye Regina yezzeemu. Ono agambye nti Nabadda Britius akwagaliza buwanguzi. Nabinyansi Regina oyo yaliko mu ttambiro lino akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti yaani bano bagambye nti ye Odin Katotaddeewo Munamuwonge Kevin Nabaweesi Jennifer Najjengo Asmat bonna bakwagaliza buwanguzi. Ankoddeewo akwagaliza buwanguzi. Wakawunga department ekola nnyo. Matovu Ronald Ssentebe Bagana Nkobazambogo St. Peregrine akwagaliza buwanguzi. Viola Nalubega Nakintu Valentine Nava kosa ne Namala Joanita bakwagaliza buwanguzi bwokka bwokka. Ono bano beeyise agaye Namawanda Florence okuva mu United States of America akwagaliza buwanguzi. Alex Gaza South Africa. Ohiona Edrin Joan Mary ne Rashida buwanguzi. Bano bagambye bani bano Laban Saul Titus Elisha Suti ne Jovan bakwagaliza buwanguzi. Bakidde Ronald akulira tiimu Solid Andoza Solida ali wamu ne Serugo Damas Bwanika Pasco bonna bakwagaliza buwanguzi. Namatovu Anet akwagaliza buwanguzi. Flavia Atuhire Goreti Alishaba Christine Mebo Rose Nakafuma Meisho Musinguzi Godwin Niwa ne Abraham Seka Senior ya mukaaga bakwagaliza buwanguzi. Rose Jane Valeria Prosi Juliet ne Shamsia bakwagaliza buwanguzi. Naziwa Nakyanzi Nangabi Nalukwanzi bakwagaliza buwanguzi. Bagaye tebalidde buddeŋŋo leero. Sharifa Aine Mbabazi Pastor Muchunguzi Christopher tumwebaze Natamba bakwagaliza buwanguzi bo kati bakutte Bayibuli. Head Prefect waffe Kojja Kaliba Akendo Saza Buddu Secretary of Interschool Affairs Uganda National Students Association tukwagaliza buwanguzi for aba St. Peregrine. Kaakati ne ku nsonga eyo
tukutandise Yes, sir. amateeka makula gawulirize. Wakayima akkirizibwa okuyitibwa naye omuyita omwekakasizza kuba wakugwiramu ne bw'ogwamu ennyukuta 2 obubonero 3 nga bugenda. Ne bw'oba tonnatandika ffe tubukusalako n'obusangayo kw'otandikira. Ekyokubiri ekibuuzo tewali banziriremu. Tugenda bugenzi mu maaso. N'ekisembayo ku mmwe ababiri twagalako ekyo mukitegeere. Omu gwe tutwala ku mpaka ez'akamalirizo Mateete. Ekyo mukitegedde bulungi? Kale mukuluziwa Aloziyo tutandise n'ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa bigenda bwe biti. Kino kyakunywa kimpeera erinnya akakongola ziga kye Sibo buguba mwenge. Okyalina obudde. Omwenge omukennyo. Wakayima Ssemakula yabitegedde. Oyo walagi. Katugende ku kyokubiri. Yes, sir. Ekiswa kino tekikyavaamu nswa kiwa erinnya. Ekkootedde. Okyalina obudde. Wakayima agaani kiba kifulufu. Yes, sir. Oba ekyafuluka. Tugenze ku kibuzo ekyokusatu. Yes, sir. Muwala wange mwattu wa Simba y'ani oyo afaanana ati? Sebo yaba alina empisa nnungi era nga komaawo bakuwa obubonero 3. Ye muwala ow'empisa. Kale ne tugenda ne ku kyokuna. Yes, sir. Omuwala okubeera mu bukaleeba kyeki? Mu bukaleeba sebo kubanga agenda kuzaala. Ng'agenda kuzaala olina obudde? Kubanga akuzeekuzeemu. Ng'akuliridde mukutidde. Wakayima tewali Ssemakula agendeka. Oyo omuwala aba mu nsonga z'abakyala. Katugende mu katundu kano ak'ebisoko akagulamu akatusibwako bannaffe. Nti eddagala lyaffe lyeyune obudde buno bulimu ebifuba bulimu ssenyiga. Eddagala lyaffe liri mu matundiro gonna agatunda ebyeddagala lijja kuweweezaako bulungi nnyo ofunemu. Tugenze mu bisoko ke katundu ako akatuusibwako bannaffe abajja ne coffee syrup. Yes, sir. Okufunga ekyo nga kisoko kitegeeza ki? Sebo kumalirira kola kintu. Kujja ng'omaliridde. Kale bakuwadde busatu. Neyanza sebo. Eky'omukaaga. Yes, sir. Okufa n'obutanyagwa nakyo kisoko. Sebo kitegeeza okuba nga twalisobola kulemesa. Oba kaabe lubaale kaabe Katonda. Sebo kakibe ki kyonna ekintu ekyo nga kirina okubaawo. Wakayima Ssemakula agendeka. Kumalirira kukola kintu byebimu. Tugenze ku ky'omusanvu. Yes, sebo. Okwekwata omusoobooza nakyo kisoko. Kuba kwetya sebo. Kwetya kuba nansonyi bakuwa obubonero 3. Ssemakula musembereze omuzi. Si gwe ogukwatako guleke. Wali wagukwatako. Ssemakula kyalisi kalooli. Weddewo Gracias. Mbadde ate zijjukidde Ssemakula oli kyalisi ow'okwalayanse. Kale bagambe nti wooli. Soka okutumirako ekyemu waffe omukulu Musana Rogers, Deputy Mukyala Rose, Bassa waffe Mr. Mukasa Richard, Dose Mr. Cole, Mama ne Taata omulongo omusikiza Kalagala Murengo. Ttiimu yonna eperekeddeko ekulembeddwa mu Madam Ruth. Madam Ruth naffe tumutumiddeko nnyo yeggwe wa Antisaala. Kale kati tugenze bano Bahajati Sarah Bridal twabambaza abagole bapangisa gomesi
balina emishanana balina obuyindi naye mwattu n'ekirala ebyambalo byabwe birungi bituukagana n'omutindo bakola ekimuli ekyamwannyina omulungi wamma n'okitona naawe n'owulira nga kale basange wali ku kizimbe kya Equity Bank okuliraana kwewaayo vet pharmacy bakubire ku 0704 54 34 31 ne bano bagambye bwe bati mukulu Ssemakula ono ye Musana Rogers Mukasa Richard Musana Rogers mukulu wa ssomero mukama wange ensaasira Nabuuso Rose deputy omukulu Mukasa ate Mr. Akol director of studies Mr. Mukasa Richard Basa ne administration yonna bakwagaliza buwanguzi Nalongo Kevin Makwezi Nantongo Makwezi Kirizima ne Nantongo Dora aba arts classes bakwagaliza buwabayizi n'obwizi badde manyi company Imamu wa Centenary High School Senyonga Ali Said ne Walugembe Paul basinia ya mukaaga bakwagaliza buwanguzi akabaani bakuteereddeko buvudde buno bayizi basinia y'omukaaga muri Nakiwala Damulira Najinda Namiya Fartia aine Mbabazi Patricia Tumwine ne Mwesije nabo bakwagaliza buwanguzi bano bayizi basinia ya kusatu mulimu Renita Leste Labia la Robina bano bonna ba ara kale basharia Diana HG Jennifer Peter Andrew Bruno Winnie ne Shalwa nabo bakwagaliza buwanguzi ba grade 3s omuli Nakavuma Lilian Namukwaya Sandra ne Meme Ruth ba grade 3 muki kale nze mama wo ne mama wo Timo ne mama Timo wane Kalagala Lwengo tukwagaliza buwanguzi Kabaje Apofia Nabikolo Nankumba Nakitende Nakayemba Nampima Shatra nabo bakwagaliza buwanguzi mukama akuteremu obwangu abayizi basine ya mukaaga mulimu Bwenje Francis Kore Busebuuma n'omusheshe wa Kabaka Mwesiga Sam nabo bakwagaliza buwanguzi Katete Godfrey Sendi Bwanika Adriani nabo bakwagaliza buwanguzi Makwezi Kirizima Mustayi Gwamaniyu akwagaliza buwanguzi baganda bo Juliet Amoni Nalongo Ekitoma Bukoma Nsimbi tukwagaliza buwanguzi nze wadde niwo Mwami Tom ne John Chef kukundowooza nabo bakwagaliza buwanguzi omu bw'ati Sebyala Hirale naye akwagaliza buwanguzi abayizi abasini ey'okuna babiri Jacent ne Nayiga Felisha bakwagaliza buwanguzi mutwale weewaawo tutandise newasinga okunnyumira tuli mu byabuwangwa mu lulimi lw'omwenge enkambi kyeki enkambi Wakayima aganye bawe ekituufu ye muntu okunywa ku mwenge omumiro gumu era nga kamnyweko enkambi emu ekibuuzo ekyokubiri amaka omutakyabeera bantu gawa erinnya okyalina obudde Wakayima bawe ekituufu ago gayitibwa matongo ago gaba matongo kipulukwa ebeera nju nga ife tugambye maka tugende ku kirala ekibuuzo ekyokusatu oluggya we lukoma nga waliwo n'omuntu oba oli awo eyazimbawo tuyitawo tutya takimanyi Wakayima tuyitawo mu ddembo ekyokuna emmuli bwe zikala tuziyita tutya kasasambula bwa yoyo mujja mwogerako bawe ekituufu bonna banyenyeza mutwe ebyo mimuli biba mimuli tugenzeeko mu bisokeyo katuveeyo ne bannaffe abajja ne coffee syrup weewaawo okuwampanya ng'agula akaliga kisoko kitegeeza ki
Wakayima Wa busonga butayina. Kuleta busonga butayina nnyo makulu. Obuzaabuza genda ku kirala. Ekyomukaaga embula kalevu kyeki. Mvubuka omuto mu myaka. Wakayima Nedda ssebo. si muvubuka muto mu myaka. Olwo abavubuka abato mu myaka naye ng'omulivu gusakaatidde bwe guti. Ate ne wabaawo n'omuvubuka ne bawa ekituufu kye tubadde twagala. Omuvubuka nga talina kalevu konna. Oli muvubuka. Gwe situyinza kuyita mbula kalevu. Ne bajjesa obula abavubuka. Kati ono embula kalevu talinaako yadde akaswiriri. Kale tuli mu kusomesa tomawa kigundi. Weewa. Ekyomusanvu. Okuyimukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi kisoko kitegeeza ki? Ugenda kukolerawo kintu nga bakugambye butalwawo kukola kintu. Kale tukuwadde busatu. Tweyanziza nnyo tweyanzeeko mungi awuliriza twagala okwebaza nnyo bannaffe aba Engineer Lauben Afone Repair batuwa ebirabo bye tuwa abaana ku mutendera guno. Mwebale nnyo aba Engineer Lauben ne bo bagamba nti ffe tuli mu masimu tuyina buli kalonda yenna akwatagana n'essimu. Mwattu ne spare w'amasimu tumusuubuza ate nga mupya mulungi nnyo. Tuyina buli kika kya ssimu tukirina mu spare, tuzikanika buli kimu ekyonoonese tosuula ssimu yo tutuukirire. Tuyina n'ebizikolako charger, USB, batteries, obusawo bingi nnyo bye tulina. Tuli mu Nnyenda awo ku luguudo lwa Mbuka ekitovu ng'ovudde ku kizimbe ky'abafaaza ekya Jobaska oba tuteebaganye ne church y'omu Nnyendo oba we bakuwulira amannyo. Kale bw'oba oyagala okumanya ebisinga otukubirako ku 0752199668 ye Engineer Lauben awo mu Nnyendo ku ssimu. Kale tweyanzeege tugenze mu katundu ak'engero twandika n'emukulu. Loozio binaani yabikulondedde? Ssebo nze abyerondedde. Gw'obyerondedde. Wakakiddwa? Nedda ssebo. Gambo bbi tuli mu ngero. Malayo. Wamwenge alisanga ku mwoyo. Wamwenge alisanga ku mwoyo. Bakuwe busatu. Neyanza ssebo. Guwedde mirembe. Ssebo akiina muyiisa. Bakuwe busatu. Neyanza ssebo. Gwanga lya mwenge. Ssebo liggwa na mwenge. Bakuwe busatu. Tudde wamu. Bakuwe busatu. Neyanza ssebo. Tugenze watali kwedembulira. Ye ssebo. Bibuuzo ebikwatagana ne rediyo. Eno yaffe yennyini ey'omuntu wa bulijjo. Ng'oggyeko okusoma amawulire nga bw'ogambye nti yaffe ya muntu wa bulijjo. Ye ssebo. Ng'oggyeko okusoma amawulire. Ye ssebo. Mpaayo waakiri pulogulaamu emu oba bbiri nga ekolebwa Kabanda Prosi Kabanda. Akabbinkano ka lediyo Buddu. Wamu yakolako ne musawo wo. Ate si yakolako zaakola kati wamma Wakayima tumuwa kubanga n'akabbinkano abeeramu bubeezi abawe ekituufu. Wandituwaddewo otabadde. Era tuva wano nga obadde ojja wano mu kabbinkano n'omulekamu kusoma mawulire purogulaamu. Wabadde otubawo otobadde muwe weekly press review purogulaamu kirengera kale. Amagezi gazze ssebo. N'eggandaalo. Ekibuuzo eky'ekumi-n'ebisatu. Ye ssebo. Mpa amannya g'omukyala yekka wano ku rediyo Buddu. Ye ssebo. Abeera mu purogulaamu agaffe ebubebbere ng'amannya gaago si mapaatiike. Amannya g'omukyala nga si mapaatiike. Semakula. Noreen Pase. Semakula muwaakabonero. Semakula muwaakabonero ke Kalamba. Tugende ku kirala. Ekibuuzo eky'ekumi-n'ebina. Ye ssebo. Tuula tukenkuke sport special. Ye ssebo. Eggwa ssaawa mmeka? Ssaawa mukaaga ez'ekiro. Bakuwe busatu. Neyanza ssebo. Onombeerera ki? Mpa erinnya lya purogulaamu etandika ku ssaawa 10 eza kawungeezi.
ssebo yayitibwa ag'omunkuubo bakuwe busa neeyanza nnyo ssebo. Ne tukuwummuza batereereza omukulu oli omuzindaalo bulungi nnyo mutwalaganye nga ye mukulu Deo Gracias. Manyi olina oyagala okulyatula obulungi oyinza okunnumya olulimi. Tugenze mu ngero. Engero zino zitutuusibwako bannaffe abannaire vocational ate bwe bakola batya? Bannaffe abo basomesa abayizi abamaze ekyomusanvu ne siniya ey'okuna nga basomesa amasomo omuli okuyiga ebyenfumba, okuli ebyamasannyalaze, ebyamazzi, okukanika mmotoka, okukola mu bya saaluuni, okuzimba n'emirimu emirala mingi. Omwana afuluma alina ky'asobola okwekolera. Bali ku musingi gwa Church of Uganda era nga basangibwa kilomita 2 zokka okuva mu Nnyendo wali ng'okwata ku lw'e Kampala n'oweta ng'odda e Kako. Kakati bakubire ku 0705 37 555 oba ku 0702 326810. Iganya gye bidda malayo. Gonja omunene musogole. N'amatooka mangi mu ggwaatiro. N'ogwa tukuweera awo. Ne waliwo ogamba gonja omunene omusanga ku ssogolero. Ne kale tumuwere wali. Wakyo byonna bye bimu. Tugeze ku ky'omwenda. Kamuwuube bakuwe 3, eky'ekkumi kimaza 2 3, eky'ekkumi n'ekimu Luganda Lwambwa. Lulamusa n'amannyo, lulamusiganya. Naye ffe tubadde twagala lulamusi, so si lulamusa n'amannyo, lulamusiganya n'amannyo. Embwa bw'ozisanga nga zigira zo zisooka kwerumaaluma olwo ziba zeebuuza, tebakuwadde kabonero. Tugenze ku 12 ebyawana ebya kampuni. Wuliriza bulungi. Waliwo pulogulaamu wano mwattu eyitibwa Kinanjo kya Nkinizi. Ani agikola? Bakuwa obubonero busa. Weekly Press Review ng'oggyeko omukyala Prosy Kabanda. Ani omulala agikola kati? Mukyala Nedwin Nakasaani. Mwami Salim Kibombo. Kale naye abo bakuweredde obubonero busa. Tugenze ku kibuuzo eky'e14. Wuliriza. Program Dance Party ku Lwomukaaga ani agitukolera? DJ Melo Pro obubonero 3. Wuliriza. Tulina pulogulaamu wano ku Sande etandika ku ssaawa 5 ez'okumakya. Eyitibwa etya? Ani agikola? 5 ez'okumakya. Pulogulaamu eyo eyitibwa Tumusinze. Nkutidde n'okutya tukiveeko Wakayima agaanye. Eyitibwa Kalimagezi Soko Judy yagitukolera lwabijjukidde kati atweyanziza nnyo tweyanzeege. Tugenda kuyingira katundu ka bwino akatuusibwako bannaffe ab'amazima bugagga Quality Feeds. Tusangibwa Masaka. Masaka awo ku kizimbe kya Falkland we tuli opposite n'awaali paaka enkadde. Tutunda emmere y'ebinyonyi n'ebisolo n'ebirungo ebigitabula byonna tubirina. Kyakyo tumulina bulokeni, obusonko, ebikejje, mukene n'ebirala bingi. Ate n'ekirala tusuubula n'amagi mu bungi gwe gw'olina. Kati jangu ebyo byonna obifune ewaffe. Tuli ku 0705 65 59 62 oba 0755 01 57 69. Bwe bakusongera bwe wootandikira. Tandika. Ekyalobera embwa okumira amabeere. Omugenyi ow'akasitukira talya nkoko ya mukodo. Awo baatuuka nga Ssebintu atemya ku bawansolo bonna eggulo limu nti enkya ajja kugaba amayembe mu maka ge. Nti era buli wansolo yenna obudde obulabira mu luggi n'amutuukako. Awo nno ku lunaku olwaddako
buli wansolo yabukeereza nkookola nga yeekuba mu maka ga Ssebintu kwefunira mayembe. Obudde okugenda okutuukawo nga mu kalasamayanzi nga bawansolo abali ewa Ssebintu bawuuma buwuumi era nga tulina nawoyisa kigere. Bano baavaayo n'amayembe ate balinga basembera kufuna gaabwe. Wambwa ne waalibadde enkoko yagikwata mumwa okuva ewuwo okugenda mu maka ga Ssebintu, yatuuka awo engajaba we zisibira enkumbi enkalu kubanga yagendanga ayitaayita mu maka g'abantu ng'anoonya amagumba. Agenda okutunuulira olunyiriri lw'abo wansolo abagabana amayembe mu maka ga Ssebintu nga terusikwamu mindi. Ko ye nti kangira nenoonyeza ku magumba nga naye bawansolo abagabana amayembe bwe bakendeera. Wuuyo zitutte atolontose ava mu maka gano adda mu malala. Amagumba nga gasanga gayasaayasa. Owaye kabakuwa obubonero obwo butaano naye kiri kyabadde ekyalobera Wambwa okumera amayembe si maleere. Ekyo kye tubaddeko bannange, ekyo bye bimu ku byalemesa Wambwa okufuna amayembe, kudda mu kulya nga Katonga ajjula. Katugende mutereereza omuzindaalo omukulu atuwe kaabwinoke. Omusajja bawakana ne Wampologoma. Buli wammamba abaana yiye. Lwali lumu omusajja ne bagatta olugendo ne Wampologoma nga balina gye balaga. Mu kusimula emboozi kwe baalimu mwe mwali n'empaka nti Wampologoma n'omuntu ani yali asinga munne amaanyi n'obuzira. Empaka gwe wamma zaakalambira nnyo ku kintu kino, naye baali bakyawakana ng'eno bwe batambula kwe kutuuka ku kizimbe ekinene ennyo gaggadde mu kibuga. Wabweru w'ekizimbe ekyo waliwo ekifaananyi kinene nnyo nga kibajje mu jjinja. Ekifaananyi ekyo kyali kiraga omusajja ng'ayimiridde ku mpologoma eyali egaŋŋalamye wansi w'ebigere bye, era nga kiraga bulungi nti omusajja oyo yali alwana n'empologoma eyo naye ng'agimaze amamiima. Omusajja yali awakana ne Wampologoma nti, olabye sikugambye nti omuntu yasinga empologoma amaanyi n'obuzira? Kale ggwe obadde owalaze empaka. Ko Wampologoma nti, gwe bw'otyo bw'olowooza kubanga omuntu ye yabajja ekifaananyi ekyo. Njagala Wampologoma naye abajja ekifaananyi ekikye, ojja kulaba nti ekigere ky'omuntu bwe kinaaba kirinnye ku Wampologoma omu, Wampologoma ajja kuba ng'ekigere kye kirinnye ku bantu 20. Ne bw'okomaawo bakuwadde obubonero obwo 7. Olugero lutegeerekese bulungi nnyo. Omulungi awuliriza tweyanziza nnyo tweyanzirye. Bw'oba okitta nkuwese kikuleme. Kale naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne Joanna baabo wali ekijja bwemi ku Nassale Bed. Mwebale nnyo mwebalire ddala awaawo ku woota wennyini awo. Mugendeewo mufune buli muti agulina ogw'ebibala. Neyanzanye neyanzege tubadde n'abaana 2 Ssemakula Deogracious St. Mary High School ate Nezwa Aloysius okuva ku St. Pellegrin. Kakati Ssemakula Deogracious engeri yafunyewo 9, obuwangwa teyafunyeewo, ebisoko yafunyewo 3, ebya radio Buddu n'afunawo 9, Bwino n'afunawo 7, n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 29. Ziwa Aloysius engero yafunyewo 12, Bwino n'afunawo 5, obuwangwa n'afunawo 3, ebisoko n'afunawo 6, radio Buddu n'afunawo 6, teyalonzeeyo, omugatte gwa bubonero 32. Tuyisizaawo Ziwa Aloysius wa St. Pellegrin n'omugatte gwa bubonero 32, kitegeeza nti tujjeemu Ssemakula Deogracious owa St. Mary High School. Era nga tuyozaayoza nnyo Ssemakula Deogracious okubanga weetabye mu mpaka zino ez'akabbinkano. Weebale na kusika munno mu mukono kubanga tetubadde mu lutalo n'otuuka ku mutendera guno bangi nnyo abaalemerwa ku mutendera ogusooka
ne Mukama yeebalwa kubanga yakutuusizza ku mutendera guno. Tweyanza nnyo tweyanzeege ate ne tuyozaayoza n'eziwa Aloysius okuva e Nakatoogo Senior Secondary School wali St. Peregrine. Weebale nnyo weebalire ddala okuba ng'oyiseewo okugenda e Mateete. Kati kyetwogera kyokka oyiseewo okugenda e Mateete, tikiti ogifunye. Tugenda ng'ennaku z'omwezi 13 totufuukira Kadiba Nyansiyo. Abantu b'oku luguudo olwo tubatya. Kadiba Nyansiyo twamukaatiriza, Kadiba Nyansiyo teyalabikako embiriizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kuba bannange be mbadde nabo DJ Daniyo, Mukwaya Jesse, Prosper Bandanyanzi, Ndawula Alberito, muzzukulu wa Nvirimbi, tubagamba nti mwebale nnyo kutuwuliriza, mwebale nnyo kutugoberera, mwebale nnyo kwagala leediyo Buddu. Ne kwewe Mateete era tugende ffenna tusiibeyo nga tunyumira olulimi Oluganda. Mwattu bino bye byateekangawo oba bye byakulaakulanyanga Obuganda edda, bye byabanga ebyoto. Kati ku kyoto ekyo abantu baakuŋŋaananga ne balaba abaana bano bwe bagera enjula engero bwe baddamu buli kimu. Twebaza nnyo bannaffe aba Reuben, Engineer Reuben wali mu Nnyendo, abalina Kalonda w'amasimu gonna, mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa ebirabo bye tugenda okuwa Ssemakula. Ate ne twebaza ne bannaffe abaayimuka Uganda. Yimuka Uganda Skilling Center nabo bali ku kizimbe kya Muto wano, mbadde nno sibakoonyeeko batuwa ebirabo nabo bye tuwa abaana bano. Yimuka Uganda bagamba nti jangu tukusomese ebintu bino wammanga: okukola sabbuuni, okukola ennoni, okukola emisubbaawa, okukola ebitabo, okufumba keeke n'okukola emigaati n'ebyamakolero byonna ng'okukola engatto, ebizigo n'ebintu ebirala bingi nnyo. Gwe nno naawe omukyala atudde ewaka, funayo bufunyikadde, jangu tukukolere pulogulamu tugambe nti ojja kujjanga ku ssaawa 9 oddeyo ku ssaawa 11. Ojja kuba nga olina ky'oyize ky'okolera ewaka w'otajja kuweera musolo. Tuli ku kizimbe kya Muto Complex ku 070 nnyo okumanya ebisingawo, 06 37 6 tubasiibulidde wano. Tugamba kimu nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale.